Mbaniriza akadde kano mwasiibye mutya muli mutya enda kupasa subscribing ate munyige nekkade Kitalo waliwo bulaza wa Rema namakula munanga afudde ndakwambi kutuusaako byonna byonna wano ku Fadi TV nkwebaza yonna gyesinzira okubanga ofollowinga Fadi TV negamba nti kiwakola kyamaanyi okubanga wasubscribing ate nonyiga kkade mbane updates eziba zitambulatambula okwetooloola eggwanga lyattu Uganda nkusaba negamba nti beera nga ochekinga buli lunaku ate subscribing onyige nekkade bagira Fadi TV mbebaza nembagamba nti kyemwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribing ate ne munyiga nekkade ekitalo nnyo ekya musajja mukulu amanyikiddwa nga Rema Kigozi era nga munnange ono abadde kizibwe kugamba abadde nga mutabani wa Rema namakula era nga Rema namakula abadde amuyisanga bulaza we era nga bano bali mu kunyola okutagambika Rema kosa ne mukyala Rema namakula si birungi akusaidi yaabwe essaawa byakukungubaga omwami golengera mu kifaananyi ayambadde obugaalubindi oyo omwami oyo munnange afiiridde ku myaka 38 egy'obukulu era ono yafudde yeebase ndowooza yafudde ebirwadde bya mutima akandozaaddemu n'endwadde z'omutima era nga zizamuviddeko kubanga munnange akola ki aluzinga obulamu bwe era nga mukyala Rema namakula akonfamize ku social media andozize era nga munnange n'asaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agw'omumuza emirembe enteekateeka z'okubanga baziika omwami ono zikyagenda mu maaso naye nga okungubaga kwatandise dda okungubaga kwatandise dda abayimbi bangi ab'enjawulo bavudde munange okubanga basaasira Rema namakula ku ssane Rema namakula okubanga munange baviiriddwako omuntu ono omwami ono mwami Kigozi Isaac mukyala Rema namakula ye yamukuza era badde amuyisanga omwana owuwe ye yamukuza omwami ogwolengera omukyala Rema namakula mukyala ssebo mukulu lwakuba ndowooza bano abakyala abeefaako ekyamazima takaddiwa endabika ye takaddiwa emyaka gy'alina si gye mitono munnange emyaka gy'alina si gye mitono naye yeefaako era omwami ono yamukuza era abadde nga mutabani we naye ng'abadde kizibwewe naye abaddeho gamba yava mu by'okubeera kizibwewe nga yafuuka kugamba mutabani we naye ng'ate abadde nefiwe era abasinga mwameneka kubanga omwami ono abadde kugamba yafaanana n'obutuuze mu ggwanga erya Amerika era nga mu Amerika bw'abagenze okumukyalira kabasanga bamanyi maama we era nga mikwano gye kosa ne banne babadde akola nabo mu Amerika nga bamuyita maama we kugamba nga bamanyi nti ono mutabani we nga bo tebamanyi nti just kizibwewe era Rema namakula kugamba nga yabivaako nga yabaleka bamuyite nga bebakolesi nga bebaagala era kugamba nga alinga mutabani we omwami ono era nga mu Amerika nga bonna bamanyi nti Rema namakula ye maama w'omwana oyo kubanga ne mukusooka abasinga baali balowooza nti Rema namakula ye maama wa Rema namakula era abasinga be baali bakimanyi wano e Uganda naye nga ate si bwe kiri munnange ekitalo nnyo kya mwami Kigozi Isaac bya nnaku nnyo era nga Rema namakula ne Rema namakula bali mu kukungubaga Bambi bavudde bangi nnyo abasasidde ku Rema mikwano gye kusana bayimbi ab'enjawulo enteekateeka z'okuziika zigenda maaso wona kubanga bavaayo details ennyingi nnyo eziri awo ku nsonga y'okugamba enteekateeka z'okukungubaga n'okuziika omwami ono byonna bikyagenda mu maaso jasi bye twakafuna byebyo nti afudde bye twakafuna byokka n'enteekateeka z'okuziika akina biki bikyagenda mu maaso n'okuba nga bikola ki bikyagenda mu maaso n'okuba nga biteekebwa naye nga kitalo nnyo nnyini ddala bagita Fadi TV mbeebaza ne mbagamba nti mmwe bali nnyo okuba nga mwasubscribinga ate ne munyiga kkade abali mu Iraq, Qatar ne Saudi Arabia mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ate ne munyiga nekkade bagita Fadi TV updates simba nazo bannange each and every single day
gwe just kyolina okukola kiri kimu kyokka just subscribinga nyiga kale ebirala obindekere just gwe kola ekyo ebirala obindekere mbebaza mwena gye musinzira okuba nga mugifollowinga n'okuba nga mugyekuumirako. Kitalo nnyo ekya Mwami Kigozi Isaac, kitalo nnyo ddala. Era kati nangera okuba nga agumya mukyala Alima n'amakulu akaseera kano kayitamu si kaseera kangu kayitamu ye ne Rema n'amakula bya nnaku nnyo. Followinga ne Fadio News, KBTV UG, KRTV Uganda Now tojja kubanga wejjusa kubanga zino YouTube channels zange bonna zifollowinga ojja kuwafuna content ow'amaanyi. Followinga, subscribinga era nga Rema n'amakula naye avudde n'akonfaminga okufa kwa brazo we amanyikirwa nga Isaac Kigozi. Kibi nnyo bya nnaku nnyo bitalo nnyo. Fadi TV UG mpagala nnyo mwena mbaye bulungi mweraba.